eno video manya Bitex wonna olijja kutuukako naye nze just njagala kulabula mu bulabuzi kintu kya kirevajje ndowooza wano y'omu ku basajja be tumanyi nti bamaanyi nnyo okuba ennyimba ez'akabi. Kirevajje nze ndowooza si gwe asoose okwagala omuyambako, bangi baagezaako naye ndowooza tulina kusooka kunoonya obulwadde obumuliko because bw'abeera mu kupafominga kikulowooza nti muntu mulamu, naye bw'omusemberera ne bw'omulaba ng'ali ku interview ez'enjawulo ebibuuzo engeri gy'abiddamu ali waliwo ekikyamu oba wakyaliwo ekizibu ekyetaaga okukolako. Omanyi ekizibu twerabira nnyo, njagala ojjukire famire yennyini ey'abamayanja egezaako okumutuuza negezaako omutereeza, neera ye muntu atereera mu ddakiika 2 n'akola ki olw'obulwadde obwo. Mu basambi b'omupiira ndowooza twalina Fimbo Mukasa, nze sinaba muntu alina talenti nga Fimbo Mukasa, naye waliwo ekintu ekibeera ku bantu abo basita. Oluusi baziba Empewo, baziba drugs, kizibu kyakutegeera okujjako ndowooza batumaze okufuna batuzingako. Bwe tudda ku Kirevajje SB4, muba SB4 bwe by then ndowooza yali already alinamu ku ssente naye ng'era si yali obulungi ennyo nga bw'ali kati. N'akola buli kimu, naye wawa omubiri n'akola buli kimu, kyesisuubira nti waliwo alikikola because ye yamulaga okwagala ekyo kyekisinga obukulu. Oba olina omuntu gw'oyagala okusula n'okukomyawo ku maapu, yamulaga okwagala, yasaddaaka ebiseera bye, yayokya obudde bungi n'ayokya ne ssente. Buli omu nalowooza nti embeera ekoze eki eteredde, n'akatayi tekaasala. Kirevajje n'akola ki? N'amuleetinga ddawo. Nze nandirowoozezza nti ekintu ekyokuba nti yaze n'ayimba ku show ya Lenskini kireme ate kuleetaawo nti kati essaawa okupapa kubeerewo, okubuguma kubeerewo, simanyi kwagala muteeka konsati, simanyi kwagala mukola ki. Sooka onoonye obulwadde obumuliko because naawe omulaba si ye muntu gugamba nti ali nnomo, amazima go galina okuvaayo era ojja kukikola ky'onooba okoze. Nze saagala weewuunye banaba ku betrays because ffe bino ebintu ebimu tubirabye. Omanyi abantu abo abamu ffe tubeera emabbali ne tubalaba. Omanyi ali bategere mu Uganda nti oba tobeera nnyo mu kamera abantu bangi baba tebakumanyi, n'ate bw'oba ofollowinga ebintu ebiri mu ggwanga osobola okumanya ekiri ku ground. So nze mukulu wa Bitex amagezi genge nandikuwadde nga tonnalowooza ku kyakwagala kumusimaye kumutegeka simanyi biki. Ensobi ziyinza okuba yazikola weyabeerera n'ettutumu, naye tulina okuzuula kiki ekimulika essaawa eno. Gw'omulaba ye ali nnomo bwe kibanga waliwo, kubanga ayogera ki mu Bibiri ne yeekweka mu Katonda. Simanyi ze Yesu, simanyi Bayibuli, simanyi biki, but omuntu ali nnomo osobola okubeesinga ku ngeri gy'addamu ebibuuzo, ku ngeri gy'ayogeramu n'omanya nti ali nnomo. Kati nze nandirowooza nti sooka olwanise ekimuliko nga tonnalowooza ku kyamu kumuteekamu ssente, tonnalowooza ku kyakwagala mukomyawo ku maapu because bw'anaakudisappointinga gwe nga bw'otasiba busungu bwo tuyinza okulaba Bitex omulala. Nze saagala osalwe, saagala obeere disappointed, naye sooka onoonye ekiruma Kirevajje nga tonnalowooza mukomyawo ku stage. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka, ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku lw'Ejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku stage osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Ku Megatron Koli tugamba nti bena ngo subscribinga, likinga, ate obere ngo sharinga. Zeze no ensonga za Kirevajje waliyo omukulu yavudde n'abanga wa
ensonga ze era nga awa amagezi abantu abamu. Ajukira nti Alien Skin wekola ekivulu oba Bitex yateeka ekivulu ekyo waliwo olutalo olw'amaanyi era nga Clever J yavayo n'abanga awagira Alien Skin mu lutalo luno era mwamulaba nga performing Look Freedom City ewa Alien Skin ekyaleeta mami Prosi oba mama wa Jose Chameleon anga si musanyufu n'ekintu Clever J kyeyakola. Ajugana nti Clever J ayina oluganda ku family ya Jose Chameleon n'ebinzi bingi bize byogebwa still na postinga wano natekayo video nga Palaso munyivu nnyo ng'agamba nti tuminako oluganda. Yayina statement we yagikola nga ye a distancing their family from Clever J being muganda waabwe naye ng'oluganda weeruli. So still Madam Prosi yavayo n'abanga nenya Clever J okubera nti alwana bano ba Palaso n'abanga amunenya nnyo era munyivu. Still back then waliwo ko sage yaliwo Clever J n'abanga agenda ewa Mama Kamiri ne yeetonda era yali aganye omusonyiwa then Tata Kamiri n'abanga ayingira mu nsonga ezo n'amusonyiwa. So olutalo oluliwo ono omwana Clever J oba omukulu Clever J baagala mukolera concert nti Alien Skin ye yamala kati baagala kugatta ne Clever J bamukolere concert naye omukulu agamba nti instead of okumukolera concert basooke bamuyambe aterere omukulu mulwadde. So yavayaga wa point ye naga nti baba bamubuza ebintu ngadda mu Bible simanyi bulungi omukulu ayika ina information eyenjawulo ngagamba nti obanga ina obukakafu nti mulwadde. Back then nga wayogeddawo SBF yavana abanga muyamba n'abantu abenjawulo ne bamutwalira ku buyambi nga era omulaba atetenkanya obulamu. Remember omuyimbi ono 2007 yatukubira ddala omuziki each and every one naga ate tufunye Guy Wakabi aze kubeerawo era abantu abajira mu LAU simanyi lwaki bonna balina obuzibuzibu 2007 awo 2006 ate bano kweyongera maaso wano ba David Lutalo bulamu butambulira ddala bungi nnyo naye ate bano ba Clever J obulamu buganyi abamwebuuza muga nti waaki family ya Kamiri teyamba Clever J. So balina ensonga zaabwe kuba senga tewabaddewo nsonga Palaso teyavuddeyo kubeera nti ayogera ebigambo ebyo nga munyiivu nnyo. Yes, Clever J kyeyakola yayina eddembe okuyimbira gy'ayagala naye ate bano bagamba lwaki ava mu family kuba byonna bibaddewo gundi ali depressed ebigambo tebitambula bulungi Alien akyamuli mu bulago. So mukulu yavaayo naga nti omukulu yeetaaga bujjanjabi oba aliko mpewo za kika oba biki. So katulayo wajje binaggwera naye omukulu waviiriddeo n'abanga akola statement eno alaba omukulu mulwadde omukulu ajjanjawe era instead of mukolera kivu mbu bamutwale bamujjanjabe naye gundi Clever J yitandavayo kubanga agamba nti mulwadde oba ayina obuzibu bwonna naye nga omuntu waveyo naga nti omuntu mulwadde alabika ayina obukakafu kuba nti wabeerawo diiru nnyingi nnyo ze bamutaddemu olutuka ne yeefuula n'akyankalana n'agira nadda mu Bayibuli n'akola biki mbwe embeera ze tezitegeerekeka yeetaaga kusabira nnyo okusobola okubeera nti atereera. Mujjukire mu nnyimba nga Amaziga nani nnyimba nnyingi nnyo zazayimba naye naku zino ali mu gospel. Back then nalabako ne muwala we ambu naye yali agala kutandika kuyimba yali awo nga yeeya bambi era n'amuleetako mawulire n'amulaga abantu abasinga badde mulabira nnyo ku comedy store gundi Muhanja abadde atera omuwaayo chance najja nayimbira ku bantu naye ng'okumumanaginga right now kizibu si kyangu nti yeefuula nnyo akyankalana muba muli ku muzuuli nadda ku mubaaya kwegamba bingi. So let's wait tulabe Abitex kikyagamba na Abitex right now ali mbizibu jukira nti bamujje ku kulembeze bwaba promoter kati abagamba bamujjemu obwesigi nti ebintu byakola jategeka Alien bamujjeko balamu abeereyo naye nga balina n'enkwacho festival still ategesa Alien Skin abadde wali ebweru bala gundi Abitex yamutegese waliwo yabadde papo party era nga legacy management yamutegese ya babaddeyo so nkwacho festival in time from now gonna beera wali eri abulobo oba so katulinde ki Abitex kyasobola okubeera nti akola agenda kusooka kujjanjaba Clever J kuba naye obuzibu tabumanyi bumuliko ye mukozi wa ssente wamuteeka namwe ogenda yimba wano yalinda Clever J kuyimba. So katulabe waje binaggwera naye nga tukozesa okubeera nti otambula naffe ku mukutu guno ogwa Megatron Media tugamba nti nobeera nga osubscribinga likinga ate obeere nga osharinga ku 0707771503 osobola yitako n'obanga otuwa obulangu bwo. Mozada Megatron is my name. Tulina story nyingi awo eziri stories Alien Skin nga performing wali e London ne
n'obubaka bwe yaweereza abawala na boboy nabo we buli. Megaton tova out, tukomawo ne stories endala nnyingi.